okwolekera ekijaguzo kyali eky'emyaka 10 bukyanga litandikibwawo ng'ebimu ku bijaguzo by'olugendo lwe bakatambula basalawo okuzimba ekizimbe bwaguuga kye bayise Educational Center ekisuubirwa okuggulwawo mu Julayi w'omwaka guno. Mwaffe My Lord Bishop yatuma omulimu guno. Mu buufu obwo omusumba w'essaza ly'e Masaka Bishop Silverus Jumba ategese ekijjulo ekyetabiddwako mikwano gye gy'ayise n'abayitako mu ssomero lino okumukwasizaako okuzimba ekijjukizo kino nga bayita mu kusonda ensimbi okukubiriziddwa ssentebe w'akakiiko akazimbi Godfrey Kirumira. $12,000,000. Sabo Francis yimukako bakulabe. Bishop Jumba bw'abadde ayogerako eri abagenyi be ategeezezza nti okukolaganira awamu n'okukwasizaako abali mu bwetaavu y'entabiro y'obumu n'enkulaakulana buli omu gy'asaanye okwettanira. Era kino kye tuliko ky'ekyokudduukirira abali mu bwetaavu kati St. Henry's College omwana waffe nga yali mu bwetaavu. Nina obumativu nti mazima musukkulumye mu ekyo. Era omutima ogwo tugusige simukugamba nti mwe Katonda bawadde kukiwerako mwekka naye gukkene wansi olukumi bw'olujja mu miliyoni y'abantu teziba nnyingi. Bishop Jumba yeebazizza abaliko ettoffaali lye bagasse ku kulaba ng'omulimu gw'okuzimba Educational Center gugenda mu maaso n'asaba enkolagana eno egende mu maaso okutuusa ng'ekizimbe kino kiggiddwako engalo. Tusimbudde ekigere ekyokubiri nga twolekera ekikondo kya mayiro ey'ekikumi ey'emyaka egya St. Henry's College. Mbasaba n'omutima gwange gwonna tutambulire wamu mu mwoyo mu biyimirizaawo olugendo lwaffe luno olusembayo ate n'obuwagizi mu ngeri yonna. Matthias Mpuuga ngono yakulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament yeebazizza omukulu w'essomero akoze omulimu omunene okulaba ng'alyongerako omutindo n'abo abaliko kye bawaddeyo ne kye bagasseeko. Era nti singa omuntu amubuuza nti waliwo omwana wange ow'obulenzi amubuuza nti kituufu watuuseeyo antumye okubeebaza n'okutegeeza brother nti tasobola kuvaamu. Brother Augustine Mugabo akulira St. Henry's College Kitovu agamba nti enteekateeka y'okuzimba Educational Center egendereddwamu okwongera omutindo ku ssomero lino n'okulaba ng'abantu mu kitundu nabo baliganyulwamu nga beeyambisa ebbanguliro ly'ebyemikono erigenda okuteekebwako n'ebintu ebirala eby'enkulaakulana. Education Center eno ejja kuba eyamba abayizi abali mu ssomero ate yambeko n'abantu b'ebweru okuyigirawo ebintu eby'emikono mu budde obw'oluwummula okuyigirawo kompyuta abantu nabo basobola okuganyulwa mu ssomero abantu b'ekitundu. Ategeezezza nti essomero lino litambudde olugendo luwanvu nga ebutuukidde olwaleero ebituukiddwako bingi kw'ossa n'enkulaakulana ey'omuggundu. Tusobodde okukola amazzi National Water bateriiko abaana b'ekitovu tebakima amazzi bweru. Amakubo gonna gaali ga ttaka gonna tusobodde kugateeka mu koolaasi. Tuzimbye ekisulo kya Elevo kya kalina. Wenjogerera President atuzimbidde Science Lab ya myalire 3. Ekizimbe kino okuggwa kyabalirwamu obuwumbi 3.5 era okuzimba kwatandikibwako dda wabula ng'obwetaavu bukyali bunene. Omukolo guno guyindidde ku Hotel Africana era gwetabiddwako abantu ab'enjawulo okuli omukungu John Chimba Freeman, abakungu ab'enjawulo okuva mu gavumenti eya wakati, ababaka ba Parliament, abasuubuzi, abakulira amasomero ag'enjawulo, banaddiini n'abantu abalala mu biti eby'enjawulo era obukadde obusoba mu 3 bwe busondeddwa. Ebijaguzo by'emyaka 10 byakubaayo ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omukaaga era kisuubirwa nti we lunaatuukira ng'ekizimbe kino kiggiddwako engalo era kiggulwewo mu butongole. Doreen Nakajiri, BBS Telefina. Weewaawo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga